waliwo abantu bangi abakoze ebyafaayo kyokka nga tebamanyika nnyo. Leero mu byafaayo Nasaka Joel yakuleetedde omukulembeze wa America Zachariah Taylor eyalwana ennyo okugatta America okubeera nga eri bumu kabitwe. Bwe lwali bwe luti mu mwaka gwa 1805 eyali pulezidenti wa America Zachariah Taylor yafa. Ono ye yali pulezidenti wa America we-12 oluvannyuma lw'okuddira yali pulezidenti James K. Polk mu bigere era nga yafugira emyezi 16 gyokka. Taylor enzaalwa y'omu ssaza ly'e Virginia yafuna ettutumu bwe yakulemberamu amagye ga America mu lutalo lwa America ne Mexico, America lwe yawangula. Okwesimbawo ku bwa pulezidenti mu America yasindiikirizibwa banne mu kibiina ky'ebyobufuzi ekyayitibwanga Whig Party era bw'atyo n'awangula obwa pulezidenti. Mu kufuna obukulembeze, Taylor essira yaliteeka ku bumu n'okukomya obuddu mu America era n'alayira nga bw'ajja okukulemberamu olutalo lw'okulwanyisa obuddu n'okweyawulamu. Ebyembi Taylor yafa mu kaseera nga amasaza ga America 3 gakyalinamu obumulumulu eri gannaago era oluvannyuma lwa Taylor okufa entalo z'abalukawo mu masaza ga America ag'enjawulo agaali gaagala okweyawula ku America nga Texas. Taylor yafa ku myaka 65 ng'ekyamutta tekinnamanyikwa era ng'abanoonyereza ab'enjawulo bagamba ayinza okuba nga yafa butwasi nakindi kolera byayinza okuba nga yaliira mu mata ge yanywa bwe yali agenza okulambula ettaka kwe baali bagenda okuzimba ekijjukizo ky'ekibuga Washington. Wadde nga Taylor yafugira ebbanga ttono, bannansi ba America baamwagala nnyo era nga baakola ekinusu kye baateekako ekifaananyi kye ng'akabonero akalaga okwagala kwe baalina eri ye n'obutamwerabira. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joel amalindirire. This is Kingdom TV.